Amanya gange nze Kafere Jamada. Mwebale kulaba filimu zaffe ku Zoom Studios 256. Munnange bobola ba filimu ku channel yaffe nga tunaba ku subscribing nkusaba n'obwombeefu subscribinga. Ati bomala ku subscribe ogera ku subscribing oti wansa ugenda olaba wekigambo subscribe kirina mu kala ya myufu kikone koboti olukikona koboti tikitiki nnyo bugenda yitawo bagenda kuleeta akabonero kakadinako kakonemu bomala kakonamu kajja kuba kayamba buli tutekayo kipya oba okifuna obubaka ofuna obubaka nti tutaddeyo ki gundi firimu empya n'ogenda n'ogiraba ate ekirala kyensaba n'obuwombeefu nga sibalagira musharinge link sharing a link ku WhatsApp ku group ezenjawulo ku Facebook mu banno basobole okulaba banange mwebale nnyo mwebalire ddala. Zoom Studios 256. Olina okumanya no weba motoka twawalampye y'amagye naffe tulina okkaluba ate gakyali mabaga. Tata yesibye mbya politics kati nze ndowooza bano abamuwalana be balusa olukwero tuwamba. Gwe tano kano si mazimuliro jukira bana abasajja be batuyambiko kuwamba bana abaana. Sharif, Zempulira esawa zina magezi gannesibye. Muvaawo soko biveke soko je ngende ontwala wa soko je ontwala wa soko je ontwala wa biveke soko je soko biveke soko je. Baana muliko sente naye lwakuba obuyinza bwanvudde mu ngalo naye sawa yonna bunzirira. Naye ssebo lwagifedde muntu yesenyiwa ne tuddiika laba ne banno bakuvuddemu lwaki tokwatagana naffe ne tulabe engeri gye tuva mu buno obuwambi. Nze nkwatagane nammwe nkwatagane ne maali ekyo tekisoboka kikafuuwe. Kigumba nkizudde oyagala kundyamu lukwe Mannange ate ebyogero obijjeewa zitombuuza Kigumba kimanyi neetaga ssente gezi bw'obanga ttaano ebyogera yabikugambye gwe kyobamanya ttaano tatwagala agala tutabula kubanga niwo twabaddeyo ng'ogezi okwetawuluzaako obweda ttaano ebigambo bye byali mu kuŋŋamba oyo tanagala kutwawula kazije. gezi Tikigwe naawe naganya okunyigira nga mbonereza abantu bange. sokuleke so gye tudde balina byagala okugamba Sitagala byakunziza bale balina kyagala okungamba kingambire wano. kino kyakyama kisa kyogera wano Tatama ki sokujje tuyite ne wano sokujje okyagala bitogwa bitukuma nnyoko. Baana mmwe nzikiriza tukwatagane tuyiye engeri gye tuva wano mudde ewammwe nange nzire ewange. Nedda ssebo ekyo tekikyasoboka kulaba okwatagana bulungi nnyo ne bakyaliibo nakazonyoke muvuzanya nze kanyumidde. Mama ssebo nze abadde agamba nti sirikako naawe Wamma yogera nawe leka munnaayogere ayinza okuba alina ensonga y'amagezi etujja wano. bannange kino kyewuunyisa kati ekiyenje kigoba enkoko gwe twebuuzaako batulinawo amagezi agatujja wano. Ensi ekyuka. Gezi nze mbadde ndaba nti bannange Kigumba bwe zino ensonga leko zitutenga za kusindikiramu binnyo ate ntya kale tolina amagezi okumbuuza ekibuuzo ng'ekyo nga banka eriri etwala poloti yange okimanyi kati neetaaga ssente n'okusinga we nali nzeetaaze. siganye banki twale polotiyo neze gezi ndaba zino ensonga titwali zipapiddemu tuzikwate empola kubanga we tunazipapiramu tujja kutomera. Tuzikwate empola byawa newunyamu agasajja agasirusiru agatumbaavu gye mwajja ddiirwe neensava bwe nga nze gezi omugezi sigimanyiiko naye okumanya gezi ndi mugezi
nagiwunyiriza paka nga njiguddeko. Ate ekirala toddamu kuyingira mu kkubo yange nga mbonereza abantu bange. Nze nkubuulidde. Gweta sente zaddi tayogera kubuza tonziramu. Oli kasiru sente zaddi boy Gwegezi tana abadde ki? Mulamu. Abadde ki? Mulamu. Tano omukoze ki? Ali mbubadi bwe. Kyali wange omusse. Mulamu. Ose kyali wange. Mulamu. Gezi. Kiki okoze kinene? Gwe ono kayolo kasasi. Gwegezi. Zembagala muva mu kino ekibira njagala muddeyo ewammwe najja bafuna kino ekibira. Mujje bakulembere muddeyo ewammwe mungoberere mujje.
Wataka kakubo mugende muyasange kubo eddene mugende wammwe mulidde mugende. Ay.